Okuziika families ez'enjawulo ezaafiiridde mu Kiteezi mu Kasasiro, emirambo emirala 3 n'omusobyo gizuuse olunaku olwaleero ate nga abatanalaba mirambo gyabwe balaajana nga kw'otadde n'abalala bangi beekalakaasizza. Boogedde ebisongovu n'ebiyitira njagala obeere ng'obyerabirako mu maaso awo nga kw'otadde n'ebisingawo. Naye ng'osiibye otya wasuze otya gwena mulungi ampuliriza Channel Media Call. Subscribe for more updates, like, share and comment. Tuweerabira okunyiga notification bell obenga notified lwenteekayo video empya. Watch to the end osobole okubeera ate ng'otegeera ebigenda maaso mu ggwanga ebiri mu Kiteezi essaawa za kakati Maziga na Biwoobe. Naye nga nyongera okujjukiza tuzuula omwagalwawo, tukola airport pickup, tukyusa ne ssente, tukola surprise ne delivery, tusiba ebimuli bya ssente, tusiba n'ebiro by'oku mikolo, tukuguliza n'emitwe delivery nga era nyongera okutegeeza nti jangu tuzuule omwagalwawo osobole okutegeera omuntu gw'oli naye ddala kituufu akwagala oba nedda, osobole okutegeera ewatuufu woogwa. Ate nga n'ekirala tukola airport pickup. Mikwano mujje mutuwagire, emiwendo giri wansi ddala, tulina August offer, tutwalira ku ssente eza wansi ddala, kasente kaswazi oba kanseko buseko. Mujje enamba yaffe kweli ku screen, jangu ku WhatsApp tuwogere, tuteesiganye, tetusobola kulemererwa. Tutya okujja mu inbox, tetusobola kulemererwa mikwano. Tukutambuze, tukuleetera abazadde bo bakulabe ng'olandinga n'ebirala bingi nnyo sobola kubinnyonnyola kubeera ate nga mbimalayo. Kansooke nkutwalire ddala butereevu olabe ekigenda mu maaso mu Kiteezi, ate oluvannyuma tudde mu family ey'abantu 4 be baziise ku kijja kimu, ate nga waliyo ne families endala z'abantu nga 5 abafudde bakyanoonya emirambo gyabwe tebagiraba, emirambo egirabise, abantu ababuliddwako ebyabwe, ki ekiddako n'ebirala bingi. Mbeera gye tulimu mbi bannange, buli alina kyasobola alina okuddukanya Lusanja gy'aba atandikira. Abagagga balina kutuwakira batuweereze. Abantu bangi ekintu kiri mu mayiro nga kino ekintu kyekyavuze kiri mu mayiro nga 30. Kiri mu mayiro 30. Bantu kwe bali bina. Kakati nze mbadde njagala kumanya kubanga gwe gwenyinza otandikirako nga ze sefuko wenkusanze siri wa gavumenti naye nsobola okukozesa omukutu gwe nnina okufuna obuyambi. Bampita n'amatajjakiri mbeerako amiina nkutegedde ani Anti olaba wandika ofunye peni senkyali erina abantu beyagala ow'ettaka abafiiriddwa abanyoleddwa mu kino ekintu. Nze natumiddwa bosi wange alina abantu begenda okuyamba abatonotono nga 210 era baŋŋambye empandika amanyi amakago gabadde awo buula baguleda kati ndowooza byebyo nze sina kyamaanyi, nze saba gavumenti nange eyambe. Tusaba kuyambi gwedda ntono abantu babeere tunabbala banze kuva jjo sinafuna mirambo gyange egi nafunako waddo emirambo ena anti olaba bwe batugobaganya alage wetuka embeera gye tulimu tuli mu nnaku obirabye ekigenda mu maaso banange ebintu bya ddala guys, ebintu bya ddala. ennaku yo yatuwedde tusigadde tunuulira kye batugamba wali nzaayo abantu bange aba 2 nzikaka n'omutima omuye bamutute tebaŋŋanyizaako mumulaba ku maaso bambi sorry. Banange guys ozaja ti omulaba owandiza amanya kweno beera serious bamukankana enamba yasimu eri 0703 wanika n'enamba yo 0703 bambula tugende afande tuli ffenna tuli bannayuganda afande tuli bannayuganda bano bulumi mubantu baffe guys nze mbalazeeko temugamba mu Dr. Sefuko sibalaze bintu bya ddala era inaina asobola oyamba abantu bano gavumenti tusaba bannaye abantu ndabye emirambo
twagala bannayuganda abantu twagala bannayuganda bannaffe bayambibwe abantu bafudde bannange kyaddala tusaba buyambi emirambo gye batugamba sijja ekyo tuli mu mirambo 10 ebya byetwakalabako ebya bisatu naye wano batugamba 10 naye ng'abantu tusukka nange ndabyeko bannange mutudduukirire nozera mukiraba batugobyeyo gye tubadde banange tusaba gavumenti etuyambe tusaba gavumenti etuyambe abantu bafudde guleda ntono guleda ziriwo 2-3-4 ezo guleda ntono ku bantu abafudde this is serious singa abantu babadde bali mu kuwekalakasa wandirabye abantu abali waneedo mu byeru n'ebiddugavu kati kambalagireko kano kavyu mulabe looza mulaba banaye tusaba gavumenti etuyambe ffe we mutatuyamba tugenda kwekyawa tujje Kampala tweyambule kubanga kino kiri too much emirambo basikayo nga 2-3 4 5 tugenda kweyambula kati ffe mutuyambe we mutatuyamba lino eggwanga lyaffe ate tetulina wakaabira gavumenti wetatuyamba tugenda kwekalakasa tweyambule okitegedde twagala bwenkanya era mutatuyamba ffe tugenda kweyambula kino kisusa abantu bali mu kufa muli mu kuyiwa bawanvu nsobola mukwano nze we baba baganya oyamba abantu kyokweyambula kitono nnyo gavumenti tusabe etuyambe tuteyambula mugenda kwanguwa mmwe singa wano wabaddewo abekalakasa mu byobululu singa abantu bangi naye guleda 3 guleda 2 emirambo mingi kati mwagala tukole eki tukabirani mulinga amazi mutuyambe omba temutuyamba tugenda bavuma temujjanga mutusaba obululu nga mufunta amatako muzimmwe muli eyo mwevuga mutuyambe bannaye ffe tusaba buyambi omba temusobola tuyamba mulinga amatako ku manyoko muli eyo mu bimotoka mulimu SN abantu bafa abantu babeera mu kasasiro abantu bafa bali bubi mwe muli eyo mulimu zi mujinika binyo mufunta matako omungano tuyamba mbizimo mulinga amazi tugenda kwekalakasa matako mmwe mujja kutuwulira mbizimo mulinga ebyenda byemmana temujjanga muleta amatako gamwagawunyanga bakiriza okuyingira ffe bannanyini bafute batuganya kuyingira manyoko mutuyambe mujjemu guleda 3 zikola kye eggwanga eddamba amazima guleda 3 kaddemu mugeza ne mujjanga mufunta amazi nga mutusaba obululu mujja kutuwulira bye mutukolera waneeno singa Bobi Wine abadde wano wandindabidde ffe mutuyambe kino kyabulamu tekiriko kutiikirira kubanga kikwata ku buli muntu ali eno mbizimo ku manyoko mujje mutuyambe mazale tetugenda basaba tetugenda fukamira tubalagira kubanga semateeka abalagira okuyamba omuntu yenna owa Uganda n'omuprotectinga amatako bwammwe ati byemuwulira abafukamira temubawulira eri abantu bali mu bago bamukasasiro bagala mirambo gyabwe mwe temutuyamba guleda 3 mu ggwanga lyonna guleda abantu lwaki mutulimamu emirambo giri simanyanga 10 emirambo giri mu 100 kyomukyogere negitanavayo mingi mugamba mbu emirambo 2 muli basirusiru mulina amagezi twagala buli mulambo era nze mbabaze twagala buli mulambo ogulambikibwe twagala tuyambibwe ate kati kino kiri serious okumanya ffe kiri serious tugenda kweyambula tujja ku parliament tujja tuli banyiivu kale mutukuba amasasi ku nnamba efudde mu kasasiro yeeyongereko ey'amasasi hakubira tugenda kujja ndaba abantu ono mama wafudde laba ono omukyala laba ono omukyala akutte ebaafu wuuyo omukyala mulaba omwana we tamulaba mwe muli eyo muli amazzi muli muzi esi ku manyoko babakubira bugome muyiteewo mujja kutuyamba mbwammwe mujja kutuyamba mulinga nemmana
mujja mutuyambe ku manyoko mujja mutuyambe embwammwe muve muzi esi fete twabalonda beera muzi esi bajja kibali eno ajja kiwuya anoonya bbaawo omulambo kale mumuwe omulambo gwe kale mumuwe omulambo gwe bampe mama wange bampe taata wange batwale bagenda okutuuka okujjayo okumalawo ettaka ng'abantu abafuuka dde amagumba betangana okitegeera obanga nsamugula emmamba wano basobola okuyiwa abantu musimamu ntobazi zaali meka mutuyambe wuuyo omukyala mumulaba omwana we tamulaba wuuyo alopewa akabirani kaba emmotoka kanzibalage wuuyo asenguka wuuyo yesitulira wuuyo tunulire engatto ye tunulira waali kati asenguka nezisenguka zagwiridde mu nnyumba addewa wabulambo amwe mutumanyidde ate okumanya mutumanyidde fete tugenda kwogera biwooma bye mwagala wulira kubanga abantu bafudde ate bagala bwenkanya kati tuzze kugiriramu abatatuddukiriddegavumenti kyogera gavumenti ezo emmotoka zokka zeyina zesobola okukozesa mu bigwa bitalaze baleete emmotoka oba bazijjawo nesente bazirina esobola zigula obuguzi nezijja ugambye wano basenda abantu wali eri mu lutobazi kankubuulire mugenda tutuyamba ate kati byambaka tetusaba sikulimba this is too much emirambo giringa lukumi ate mufumade nerabidde ekifo kino baali bakitugulako abachina bajapani simanyi be balese tetumanyi nakyakubye kyabafuliriddeko gundi kubaluka twawulidde bomu ng'ebwaluka yabadde nga bomu ebwaluse ndooza muwulira mbwamu okumanyoko nekiyiika buyisi nekigweri nekivunikira nnyumba z'abantu naye nga kyabwatuse nga kyamaanyi ekibwatuka ng'abachina be bakola abachina mbu baagulawo kasasiro bamugula dda sobola batugambye buli omu ajjewo ebyeka tutandikire ku kyenyumba zaffe bazimenye batugamba tuddewa sebo mukama wange ntuzirewa ne gavumenti temutuyambye temuyinza tugamba nti emmotoka ssatu zezigenda okumala kasasiro konna akuŋŋaanibwamu eggwanga lyonna kasasiro abantu bagenda bbula banaye bagenda tunyiza emyaka mito baba abantu banoonya mirambo gyabwe mwembizi mmwe muveeyo mutuyambe mulinga amazina mmwe mutuletedde bukuleda busatu tugenda kuyikuula mazzi oyagaliza otya omukyayina okusinga munnansi tugenda kwesitula tujje kupala omukyayina gwoyinza okwagaliza okusinga munnansi kale abachina babalonde babatawaze n'amatako mujja tunoonya naye tetujjawoneka tuli bato kati tugenda fuuka Kenya kidde eno kati muli ku nsonga ensi yonna yakitegedde amawanga gonna gakitegedde ekizibu ekyagudde Uganda kati mutugaa muli ku nsonga ki kati obudde buno ababaka biki bikoze bijjamugaba bali eyo bafuuwa bufuuyi mweyongeza misaala munyamba ate naye tebaŋŋanyizaako mulaba maaso mulyawo muleega mazina manyuma ffe twagala mujja mutuyambe embizi mmwe kubanga mweyongeza emisaala mwelonda ebyokubalonda twabivaako ndooza muwulira abantu nze sefcon nno ndi munaku naye ate kati omuntu afudde nze nosobola okweta kuli naye ono afudde maama we taata we alooperaani muli eyo muli muzi w'offisi ate toŋŋanyiza kumpayo yadde 10 oŋŋambye tambula oveewo nomenya n'ennyumba mwebadde embeera bakansala bali eyo bazimba mbuto banyampa bunyampi biri eyo byeyongeza misaala kujja nga mulegaga amanyuma tujja kubavuma tubabuze mwaliwanga kasasira atugwiridde wamba temwagala tuyambe fena kwekyawa kubanga enough is enough ebyogero ffe twakola empisa twamala twakola twategera nti empisa temuzaagala mujja
mutuyambe abantu bafa omutegeera nnimi kiriyale bano bannayuganda mu abalina obbalalirira abantu bafudde tetugenda kukwata abamama abafiiriddwa abaana baabwe tujja ku paliyamenti ng'ate tuli bwereere maybe awo mujja tegeera mutukube mu kamera naye nga tukaaba kimu buyambi wallahi am disappointed abantu bali eno bakaba waliwo omukyala gwensanze nyamulambo gwa mwana we yabadde embeera bwetyo bwegenda mu maaso abantu banyiivu abantu balina obusungu ebimotoka bataddeyo bitono abantu balaajana tebalaba bantu baabwe abafudde ate nga kigambibwa nti emirambo gigenda egisinga gigenda kusigalayo nga tegirabiddwa nansonga bangi abafudde ebimotoka biriwo bitono ate bagambye bakoma ennaku 5 zokka katweyongereyo obutereevu tulabe family eziisa abantu baayo bana balamba 5 balamba abaana 3 omwana ne jjajja ku kijja kimu nenga kyannaku nnyo kyannaku ddala so emyoyo gy'abagenzi omukama agiramuze kisa ate n'abafamily abagumye bambi ebifaananyi bibi nnyo bikambwe ekyo mulina omanya nti ebifaananyi bibi bikambwe naye nga abaana bano abasatu bano bemulaba abaana basatu bano bemulaba oyo omu 2 basatu abaana abo vidiyo gyensembi oteekayo yabadde musate ya yero ye taata waabwe kati yabadde abazaala kati oli ali wali yeka abadde muganda we muto naye abadde mukulu abadde emyaka nga 25 positifu mbadde naye mugoli musate ya yero ye taata w'abaana abasatu bano tuli maziika stage incident eno family yafiiriddwa abantu 5 yonga ye era tuzze pasika ku kijja kimu abantu 5 omu yabadde maama oba jjajja wano tugenda ziikawo abaana 3 abandi badde nga bazzukulu be n'omwana w'omu oli ali wali yekka kati ye maama twamuziiseeyo dda maama gwe tusoose oziika ensembi oteekayo bwe mbadde naye awo mu mmotoka abadde mu tisati ya yero eyaguddeko gino emitawaana kubanga yafiiriddwa maama we n'afiirwa bano abaana be 3 n'afiirwa ne muganda w'omu oli ali wali be bantu 5 kale kati ndowooza abadde abuuza oba okitegedde bulungi nti miranga nabiwoobe gambe oba oli kuno nga olina omuntu omukiteeze eyo lusanja amunoonyeeko oba wasobodde omuwuliza ng'omanya kwe sayidi yo kirungi ng'ebyo ddala abantu baafudde nnyo naye nga kitalo nnyo kitalo ddala tunyola lwamu n'abatuuze b'e Lusanja Kiteezi naye nga tusaba emyoyo gy'abagenzi omukama agiramuze kisa abasonyiwe n'ebyabasobako katweyongereyo ate obeere nga weerabirako ebigenda mu maaso amagye ge baayiye abasirikale engoba gye bagubamu abantu n'ebirala bingi ebisingakaawo. awo nawo olengera ebisozi bibali mu simagadde mayumba g'abantu ebyo byonna tebyabaddewo si lunawo bakyasima ate bagee bakoma mu nnaku 5 naye ekintu kyadde yonna gyenkulengeza eyo put camera everywhere abavolaba abamajja atudde awo ssebo batuwadde limiti bawe tulina okukoma kyova abatudde awo ensonga ebatuuzizzaawo saa kutwala buli wamu
naye nga baana bavuddewo konja batambuzaako mbalambuza olusozi engeri gye lubaddemu entumo y'akasasi engeri gyebaddemu bamuseeko eyo yonna waggulu ku lusozi gye lubadde akabuzi okaagadde naye nga n'abanoonya emaali nabo bakyaginoonya abantu webali bangi bano wendi abantu bo webali bangi ddala bantu bangi bebakajjamu bangi ddala nnyo bangi naye baleka balinda balangirira omulundi gumu tebannabatuwa information ntuufu bameka bebakajjamu naye nga nze bennakalabako wentuukidde balinga mu 15 leero nga kyomanya eri yonna gyolengera gye bali mu ssima babaddeyo amayumba g'abantu tebannaba natuukayo babadde amayumba g'abantu amangi safambe wenatuukidde esanga 8 bennakalabako naye bazeemu tuzuganya wano bazeemu tuzuganya afaana tayagala kamera tebanna bandangira muwendo mutuufu naye nga kuva ggulo bajjayo abantu ozolenge bali wonna babaddewo amayumba wonna waliwo afande banatwemezaamu naye tulinda kyuka tunule saidi nga tufuna information myaka mingi oyinza n'okuba okuba ewazaalibwa baliwawo kasasiro wano adde amazeewo emyaka mingi era mungi ddala So tapping a screen as well as sharing it as a network. So tapping a screen as well as sharing. So tapping as well as sharing live. Tezeka network kazuganya mkoa. Namba egenda kodata namba yasoteka kodata kuba tuli eno mu kirombe wansi ddala oyo gwe bagamba oyo Kawenja kiri ku saidi endala kifaananira ddala ekyali ebuduuda kyekino kyennyini tulina kawonawo awo ali mukuyiiya awo bwe mulengera oyo
oyo kawonawo. Nanti bagamba mu nnaku 5 omuntu ali mu kasasi amaze ovunda abo batasobola mujjayo. Nnaku 5 abaana babasigaddeyo bajja balekayo bulesi kwaja bamaze ovunda bo bagamba. Asobola nnyonnyola omusajja oyo kyabuuza. Abuuza ekigenda mu maaso asobola munnyonnyole. Kawonawo wuuyo agenda mu maaso n'okunoonya emaali. Simanyi bakawonawo kawenja. Ebugu mulingi jukira ono kasase wabadde onera bunge bakola biogas wadde laboratory nga mukola mu biogas jukira abane ebugu mulingi asaana okwakisa amasannyalaze kati obola abantu bagamba bajja vunda mangu bebe nakalabako kubasanga 8 wadde ya 15 naye nze ntuuse osanga 8 agambe zoominga Suya nti waliwo abaliddamu ozimba kuba n'abaliwo bagenda basengulawo. Kawonawo yoyo. Badire nnyo ate nga bazzereeti. Badire nnyo kuba omulimu munene ate kebakakolako ke katono ennyo ate nga omulimu munene okyeza badire nnyo kuba wali wonna wolengera olwo olusozi waliwo amayumba awona wolengera waliwo amayumba g'abantu awo wonna waliwo amayumba. Kasasiro kitundu kinene nnyo kiringa muyiika ndowooza nga 3 kyabadde bayiwa mu Kasasiro kibadde muyiika nga 3 kuba myaka mingi nga bakiyiwamu naye kibadde kyakola olusozi nga luwanvu kalikola olusozi kwe kwamenyesa ekitundu ne kigwa mu bantu naye nga kitundu kibadde kinene nnyo kiri muyiika nga 3. Kati waliwo sayidi yabaddeko ekisaawe naye kyonna bakibise. Kwaddeko ekisaawe, kwaddeko giziddaamu, kwaddeko webalundira ebyennyanja naye wonna kati wakyali kantu waliwo ebyo Kasasiro kati byonna babibisse. Nenga bemulengera tebalina kintu kyebajjamu kyonna kasaakuzuba nga bafudde ebintu byonna byayononekedde omwo buli kimu kyayononekedde omwo tebalina kyebajjamu.
ne wabadde kalina tebalina kye bajjawo buli kimu kyayonoonese. Emotoka ebisima si bingi, biringa ndowooza nga biringa 10. Emotoka ebisima si bingi, biringa 10. Kuba waliwo kimu. Kale kati nze ndi ku sayidi emu naye sayidi nnyingi zonna bali mu ssima. Waliwo sayidi kuba ekifo kinene nnyo, kane sayidi eri waliyo nga bwebiti nabyo biri mu ssima. Sayidi zonna ziriko abasima. Kakitwali nti kyetooloovu wabula olusozi kati manya buli sayidi waliyo abasima, naye nga ekitundu kibadde kinene nnyo 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 nnyo. Kale buli sayidi waliyo abasima. Naye kati nze nafunyeyo sayidi emu kwendi. Naye nga tuna tukyalina obudde njaba twala ku sayidi. Nnaku nnyo kya nnaku ddala, naye nga taata oyo gw'olaba naye anoonya famire ye. Ennyumba ye nayo baagibuutikidde ne mufiiramu mukyala we n'abaana be bonna, yekka ye yalutonzeewo. Sajja tutakyabitegeera nga bw'omulaba bw'amagamaga, bw'ayiye ekyokola takiraba, ebimotoka ebiziikula tebinaba kutuuka awo wennyini waagudde ennyumba ye, kwegamba musajja atu byamususseeko. Naye nga kyannaku nnyo, kyannaku ddala tusaba Katonda amugumye n'emyoyo gy'abagenzi agiramuze kisa. Nyongera okubaza bulala b'evidiyo yange to the end. Olaba bulanga nga tobusikipinze mukwano ndi musiimu era nsaba Katonda akuwe ky'osinga okwagala. Nyongera okujjukiza tuzuula omwagalwawo, tukola airport pickup, tukyusa ne ssente, tukola surprise ne delivery, tusiba ebimuli bya ssente, tusiba n'ebilo by'oku mikolo, tukuguliza n'ebintu deliveringa era nga emiwendo airport pickup giri wansi ddala. Jangu ku WhatsApp twogezeganye, tetusobola kulemererwa. Ate nga tulina August offer, tubeera ate nga ogisubwa ne bw'obeera nga oli wa mwezi gujja oba oguddako. Jangu August tanaggwako tusobole okubeera ate nga tuteeseganya, twogerezeganya nga tosubwa chance eno eya discount.